Waagalwa mbalamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Twebaza Katonda olw'omukisa omunene gw'atuwadde okukomawo nate okuyiga ekigambo kye ekitukuvu. Mu kiseera kino Mukama atuwadde omukisa tweyongereyo n'ebyokuyiga byaffe bino eby'amazima g'ekiseera. Ku mulundi guno omwagalwa tugenda kuyigako ekyokuyiga kyaffe ekikwata ku bubaka Mukama bwe yaweereza ekkanisa ye esembayo, ekkanisa esembayo nga ye Seventh Day Adventist, nga bwe tuzze nga twetegereza. N'olwekyo ekyokuyiga kyaffe kino tugenda kulaba ekyokuddamu eri ensonga eno. Tujja kufuna okwanukulwa eri ebibuuzo bino: ani nnabbi asembayo eri ekkanisa? Obadde okimanyi nti walina okubaawo nnabbi Eriya ow'enkomerero ng'alina obubaka obuzza ekkanisa obujja? Wuliriza wakati mu kusaba eri ekyokuyiga kino muganda wange, naawe mwannyinaze osobole okufuna ebyokuddamu eri ekyokuyiga kino. Naye nga ekyokuyiga kino kye twetaaga ennyo ye Mwoyo wa Mukama okusobola okubeera ng'atuyigiriza, era mu kusaba osubscribinge ku mukutu guno. Ojja kufuna ebyokuyiga ebirala bingi ebyeyongerayongera n'okutubikkulira obunnabbi bwonna obw'enkomerero na kweteekateeka ki kwe tulina okweteekateeka okuwonawo mu katyabaga n'obuzibu obujja nga busookerera ekkanisa ya Katonda. N'olwekyo tujja kweyongerayo naye nga tetwerabira, ne tugenda kwetegereza nnabbi asembayo ddala. Waliwo obujulizi obukakasa nti waliwo nnabbi alina okujja eri ekkanisa, ekkanisa gye twogerako eya Seventh Day Adventist. Era nnabbi Eriya ow'enkomerero y'ani? Kubanga kino kiriko okutaputa kungi nnyo. Abalala bagamba nti Eriya ow'enkomerero kibinja 14,000. Abalala bagamba nti Sister White. Tujja kulaba ani awo abagamba nti Sister White ye Eriya ow'enkomerero. Abalala bagamba nti ye Yokaana Omubatiza. Ekyo nakyo tujja kiraba. Abalala bagamba nti ye Kristo mwennyini, nti ye Eriya mwana wattu. Waliwo n'abagamba nti ye malayika owakubikkulirwa 18. Naye tugenda kwetegereza bubaka ki buno obuzza ekkanisa obujja. Tujja kutandika n'ekirowoozo ekyokusabako kye tusoma mu kitabo ekiyitibwa Signs of the Times, eyali eya June 21,1883, nga waliwo ebigambo ebigamba nti waaliwo amazima g'ekiseera, amazima mu kiseera ekyo ag'omugaso ogw'enjawulo mu nnaku za Kristo, mu nnaku za Pawulo, mu nnaku za Luther. Waliwo amazima g'ekiseera eri ekkanisa leero. Omwagalwa awuliriza bw'alaba ekyokuyiga kino, n'olwekyo si kwetuminkiriza okugaa ntuyiga amazima g'ekiseera. Mukama atugamba wano nti waliwo amazima g'ekiseera eri ekkanisa leero. Naye amazima tegeetaagibwa bantu olwaleero, era nga bwe baali batageetaaga mu nnaku za Kristo. Abayudaaya bwe baali batageetaaga mu nnaku za Kristo, oba Abakatuliki mu nnaku za Luther. N'olwekyo Setaani kaakano akola ng'akubisizaamu mu maanyi emirundi 10. Awangudde nga era edda bwe yawangula mu kuziba amaaso g'abantu n'okukwasa okutegeera kwabwe ekizikiza. Mukama atuyambe muganda wange ne mwannyinaze weeyewaddeyo okuwuliriza n'okulaba vidiyo eno n'ekyokuyiga kino kigoberera presentation eno. Mukama ayambe tuleme okubeera bamu ku abo Setaani b'awangudde okulaba ng'aziba amaaso ate n'okukwasa okutegeera kwabwe ekizikiza. Tumaze okutegeera nti waliwo amazima ag'enjawulo ag'ekiseera mu kiseera kino eri ekkanisa, era nga bwe waliwo amazima ag'ekiseera mu biseera ebya Kristo, mu biseera ebya Pawulo n'ebya Luther n'ebyabalala, era agayisa amazima ag'omugaso ogw'enjawulo ogw'enkizo, special importance. N'olwekyo kikulu nnyo okubeera nga gategeerwa. Kino nga bwe kibadde ekirowoozo ekyokusabako, katuweeyo okusaba. Kitaffe omwagalwa atula mu butaggwaawo, Mukama twebaza era tuggulumiza olw'ekisa kyo n'obukumu bw'otaddeko. Tukusaba Katonda waffe otuwe Omwoyo Omutukuvu oyo yawandiisa amazima gano atulungamye okugategeera, bye tuyiga bisobole okuteekateeka obulamu bwaffe olw'okusikira obwakabaka bwo. Weegayiridde Katonda waffe otulungamye, kannema okwogera ebyange wabula ebibyo byokka. Mukama gw'olungamye abantu bo, otulungamye mu mazima tutegeere obubaka buno obusembayo, obubaka bwa Eriya
era n'omuweereza wo gwe watuma okuleeta obubaka obwo. Ekisa kye kitubeeremu byonna kuyita mu kulungamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe. Amiina. N'olwekyo mwagala twagala twetegereza ani nnabbi asembayo eri ekkanisa, era twetegereze ddala ddala waliwo obujulizi obukakasa nga walina okubaawo obubaka obujja bannabbi ejja n'obubaka okulungamya ekkanisa n'okugiza obujja. Tulabye nga kikakafu nti Mukama agamba nti waliwo amazima g'ekiseera eri ekkanisa leero. N'olwekyo walina okuba amazima ekikulu okugategeera ge galiwa, naye ekibuuzo ekibuuza nti oba waliwo amazima g'ekiseera, sitatimenti eno nazo kiddamu kigambye nti waliwo amazima g'ekiseera leero. Ekyo tekiriiko kubuuza, ekikulu kwe kugategeera ge galiwa. Katusome mu R-Writings peegi ey'enkaaga mu esatu. Peegi nkaaga mu esatu paragulaafu eyo esooka ne wakati awo munda agamba twagala twetegereza omugaso gw'amazima ag'ekiseera, kubanga tulabye agambye nti nno waliwo amazima g'ekiseera leero eri ekkanisa. Naye ga mugaso ki? Waliwo ayinza okugamba nti tegalina mugaso, naye Omwoyo Obunnabbi agamba nti waliwo amazima mangi ag'omuwendo agasangibwa mu kigambo kya Katonda, naye ekisibo kyetaaga mazima ga kiseera. Ekisibo kyetaaga mazima ga kiseera leero. Ekisibo kyetaaga mazima ga kiseera leero. N'olwekyo amazima mangi nnyo g'osobola okusanga mu Bayibuli, g'osobola okusanga mu kigambo kya Katonda mangi, era ng'Omwoyo bw'atugamba wano, naye newankubadde nga mangi, ekisibo kyetaaga mazima ga kiseera. N'olwekyo bwe tujja wano tutegeere amazima g'ekiseera, tutegeere obubaka n'omubaka ebisembayo eri ekkanisa ng'amazima g'ekiseera, kiba kikulu nnyo, si kintu ekigunjegunje, naye tukikola kubanga Mukama yagamba nti mu mazima gonna agali mu kigambo kya Katonda, ekisibo kyetaagamu mazima ga kiseera leero. Obuvunaanyizibwa bwaffe abaagalwa mu kyamateeka essula 29:29, Bayibuli egamba nti ebyekyama bya Mukama Katonda waffe, naye ebyo ebibikkuddwa bye byaffe n'abaana baffe emirembe gyonna, tusobole okukola ebigambo byonna eby'omu mateeka gano. N'olwekyo ekyawandiikibwa kino kitugamba nti ekintu bwe kiba kibikkuddwa kiba kyaffe n'abaana baffe, naye bwe kiba tekibikkuddwa, ekyo tekiba kyaffe, kiba kya Katonda. Kaakano katulabe ebintu bya Katonda bw'aba nga abibikkula, kuba atugambye nti ebibikkuddwa byaffe n'abaana baffe, naye Katonda abikkula atya? Ebintu ebyo Katonda waffe abibikkula atya? Mu Amosi essula 3:7, abayizi ba Bayibuli ekyawandiikibwa kino tukimanyi bulungi, agamba nti mazima ddala Mukama Katonda taliiko ky'alikola wabula ng'abikkulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. N'olwekyo bannabbi ba Katonda be babikkula ebyama bye, ate Mukama tasobola kuvaayo n'abaako kintu ky'akola nga tasoose kukibikkula. Asooka n'akibikkula, naye bw'aba akibikkula akibikkulira mu baddu be bannabbi, so si buli muntu ali awo nti amuyitamu n'abikkula, wabula bw'aba abikkula abikkulira mu baddu be bannabbi. Kansuubire nti tuli wamu omwagalwa. Omusingi gwaffe namba 18 ng'Abadventist, Seventh Day Adventist, gutugamba nti ekirabo eky'Omwoyo w'obunnabbi, ebyawandiikibwa bikakasa nti kino kimu ku birabo eby'Omwoyo Omutukuvu, ekimu ku birabo eby'Omwoyo Omutukuvu bwe bunnabbi. Ekirabo kino kabonero akalaga ekkanisa eyasigalawo, era tukkiriza nti kyalabikira mu buweereza bwa Ellen G. White. Ebiwandiiko byogera n'obuyinza obw'obunnabbi, era bibudaabuda, biruŋŋamya, bisomesa n'okutereeza ekkanisa. Era bikitangaaza na bulungi nti Bayibuli lwe lupimo lwokka okugezeesezebwa okuyigiriza, era n'obumanyirivu bwonna byonna kwe biteekeddwa okugezeeserezebwa. Ne tulaba ebyawandiikibwa ebyo ebituweebwa ebingi. Ebyawandiikibwa ebyo bye tulabye era ojja kulaba nga mulimu n'ekyawandiikibwa ekya Amosi 3:7. Ekyawandiikibwa ekya Amosi 3:7 twakisomyeko dda. Mazima Mukama taliiko ky'alikola wabula ng'abikkulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. Tukkiriza nti Sister White nnabbi. Ne tulaba Yoweeri 2:28 awoogera ku Mwoyo wa Mukama agenda okufukibwa, era mu nnaku ez'oluvannyuma ate era ne mu bikolwa by'abatume nakyo era
kye kimu. Bwe tweyongerayo nga tumaze okwetegereza nti omusingi guno namba 18 musingi gwa kkanisa ddala, era tukkiriza nti obuweereza bwa Sister White bwali buweereza obwalabikiramu omwoyo omutukuvu oba ekirabo eky'omwoyo w'obunnabbi. Bwetyo bwe tukkiriza era tulabye nti ebiwandiiko bye byogeza obuyinza obw'obunnabbi bibudaabuda. Keza singa wabaawo okwennyika ebiwandiiko bye bisobola okubudaabuda ekkanisa. Guidance bisobola okuluŋŋamya ekkanisa nti kola bw'oti. Instruction bisobola okuyigiriza ekkanisa kintu kibadde kitamanyiddwa n'ekiyiga. Correction bisobola n'okutereeza omwagalwa. Okutereeza kitegeeza obadde okyamye naye ne bakutereeza. N'ekyo ng'Abaseventh n'Abadventist tukkiriza nti ebiwandiiko bino bisobola ottereeza. N'olwekyo ensonga lwaki tuzze wano mu kyokuyiga kino. Ate nojja kulaba nga mu kyokuyiga kino mulimu quotes nnyingi ez'omwoyo w'obunnabbi. N'olwekyo katubeere beeteefuteefu okubudaabudibwa, okuluŋŋamizibwa, okuyigirizibwa ate n'okutereezebwa ng'ekkanisa ya Katonda. Ebigambo ebyo bye tusomye ebikwata ku musingi namba 18 nti ekimu ku birabo by'omwoyo omutukuvu bwe bunnabbi. Ekirabo kino ke kabonero akaabula ekkanisa eyasigalawo. Ekyo nno kikulu nnyo abaagalwa. Singa si kirabo kino kitegeeza ekkanisa eyandibadde efaanana amakanisa amalala, naye kano ke kabonero akaabula ekkanisa eyasigalawo. Era kyalagibwa mu buweereza bwa Ellen G. White omubaka wa Katonda. Ellen G. White mubaka wa Katonda. Ebiwandiiko bye bijja kweyongera okuba n'obuyinza obw'amazima obuwa ekkanisa obugumu, okuluŋŋamizibwa, okuyigirizibwa n'okutereezebwa. Era byongera okutangaaza nti Bayibuli yeekola omutindo okupimirwa enjigiriza yonna n'ebyo ebitubaako. N'olwekyo okuluŋŋamizibwa tukusuubira okuva mu biwandiiko by'omwoyo obunnabbi, okuyigirizibwa oyiga ky'otamanyi, n'okutereezebwa otereezebwa mu ky'obadde okyamye. Naye ddala ddala ekigambo omwoyo wa bunnabbi kyo kitegeeza ki? Bwe tugenda mu Kubikristolo 19 olunya olw'ekkumi tujja kufuna okuddibwamu kuno nti omwoyo w'obunnabbi kitegeeza ki? Agamba nti n'embwa ku bigere bye okumusinza n'aŋŋamba nti laba tokola ekyo, ndi muddu munno era ow'oku baganda bo abalina obujulirwa bwa Yesu. Sinza Katonda kubanga obujulirwa bwa Yesu ye mwoyo w'obunnabbi. N'olwekyo omwagalwa, obujulirwa bwa Yesu ye mwoyo w'obunnabbi. N'olwekyo bwe twogera ku kigambo omwoyo w'obunnabbi kitegeeza obujulirwa bwa Yesu. Kyokka obujulirwa bwa Yesu kye kimu n'okugamba nti ebigambo Yesu by'ayogedde. Ebigambo Yesu by'ayogedde bye kiyitibwa obujulirwa. Obujulirwa kiba kintu omuntu kyavuddeyo n'annyonnyola ekimubaddeko oba n'ayogera butereevu. Ye ebyo by'ayogedde bye biyitibwa obujulirwa bwe. N'olwekyo obujulirwa bwa Kristo byebyo Kristo by'aba ayogedde mu ngeri endala bye biyitibwa omwoyo w'obunnabbi. N'olwekyo gwe muganda we ne mwannyinaze agezaako okunyoomoola, okuwewula omwoyo w'obunnabbi, owewula bigambo bya Kristo byennyini kubanga bigambo byennyini ebiva gy'ali. Bw'onoonoonyereza ku makulu mu dictionary eya Webster ewa amakulu eya 1828 nti obujulirwa bwa Mukama bukakafu nga olunyiriri luno olwa Zabbuli 19:7 bwe lugamba, era bufuula abagezigezi okuba abawombeefu oba abangu. N'olwekyo amakulu amalala ag'okubiri ge tulaba mu kigambo kino obujulirwa kisobola otegeeza amateeka oba ebiragiro bya Katonda. Njagala obujulirwa bwo, nkuumye obujulirwa bwo, ekigambo kya Katonda oba ebyawandiikibwa. N'olwekyo ekigambo kya Katonda nakyo kiyitibwa obujulirwa. N'olwekyo obujulirwa bwa Kristo oba omwoyo w'obunnabbi kiba kigambo kya Katonda kyennyini. Naye bannabbi baakola batya? Tumaze okulaba nti omubaka wa Mukama ng'ekkanisa ya Seventh Day Adventist tukkiriza nti tulina wakati mu ffe omubaka wa Mukama Sister White, era bwetyo tumukkiriza mu Peetero 2:19 agamba nti tulina ekigambo ekinywevu ekya bannabbi. Mukola bulungi okukiwulira ekyo ng'ettabaaza eyaka mu kifo eky'ekizikiza okutuusa obudde okukya, emmunyeenye n'eyakira
emunyeenye ey'enkya n'eyakira mitima gyammwe. Olunya olwabiri lugamba nti nga mumaze okutegeera kino nti tewali bunnabbi obw'ebyawandiikibwa obunnyonnyolwa mu kutegeera kw'omuntu, kubanga obunnabbi tebwajja mu biseera eby'edda okuyita mu kwagala kw'omuntu, naye abantu abatukuvu ba Mukama baayogeranga nga bakwatiddwako Omwoyo Omutukuvu. Nolwekyo abatukuvu ba Mukama oba bannabbi ba Katonda bwe baba boogera teboogera byabwe, wabula boogera ebyo nga bakwatiddwako Omwoyo Omutukuvu. Abo be bannabbi, bwe batyo bwe bakola. Bwe baba bakola nga boogera nga bakwatiddwako Omwoyo Omutukuvu so si kusinziira kwagala kwa muntu. Kaakano katuwulirize Bayibuli kyeyogera n'omwoyo w'obunnabbi ku bikwata ku Eriya nnabbi. Tumanyi bulungi abaagalwa nti Eriya eyasookera ddala Eriya Omutissubi gwe tumanyi obulungi, nnabbi oyo eyagenda mu ggulu nga talozezza kufa. Bwe tunaasoma mu Bassekabaka ekisooka essula 18 weewaawo n'eya 17 tujja kubeera nga tusoma, naye tugenda somayo ebitundu bitonotono olw'obudde bwe tulina wano obutonotono. N'addamu nate n'ayogera nti sinnatawaanyaako Isirayiri, naye ggwe n'ennyumba ya kitaawo, kubanga mwaleka amateeka ga Mukama era ne mugoberera Babbaali. Olunya olw'11 mu ssuula eya 18 lugamba, noolwekyo kaakano tuma era onkuŋŋaanyize Isirayiri ku lusozi Kalumeeri, bannabbi ba Bbaali 450 ne bannabbi b'Abalubaale 400 abalya ku mmeeza ya Yezeberi. Awo tulabye wano eno we tusomye, tulabye Eriya, twabadde tusoma ku Eriya oli eyasooka eyagenda mu ggulu nga talozezza kufa. Mu lulimi olw'ebyawandiikibwa n'obunnabbi ayitibwa Eriya ow'ekifaananyi oba tayipu. Eriya oyo yali muntu nga bwe tulabye obulungi nga n'okwogera mwana wattu ayogera, era ne byonna ebyaliwo tubimanyi nti yakuŋŋaanya ku nkomerero bannabbi ba Bbaali oluvannyuma lwa Katonda ow'eggulu okulaga amaanyi ye Eriya gwe yali asinza. Ku nkomerero tulaba nti bannabbi 450 aba Bbaali baasaanyizibwawo, baali basinza Bbaali, baasaanyizibwawo Eriya mwennyini. Nolwekyo yaggyawo okusinza ebifaananyi mu Isirayiri. Bwe tugenda mu Malaki essula 3 olunya olusooka waliwo obujulirwa bwa Bayibuli nga bugamba nti laba ndituma omubaka wange era aliteekateeka ekkubo mu maaso gange, era Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye nga tebamanyiridde era ye mubaka ow'endagaano. Nolwekyo abaagala wano kiki kye twagala okulaba mu nnyiriri luno olusooka? Kye twagala okulabawo nga Mukama asuubiza nti waakutuma, agamba you will, nti alituma omubaka era omubaka oyo and he aliteekateeka ekkubo mu maaso ge, era Mukama anoonyezebwa wano n'owewuunyisa agamba nti Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye nga tebamanyiridde. Ate ng'anoonyezebwa naye okujja kwe tekugenda kumanyibwa. Naye lwaki kiri bwe kityo? Kiri bwe kityo kubanga okujja kwe kukwekeddwa okumanya okukwata ku kujja kwa Mukama waffe. Tukujja mubaka bwa Eriya, messenger gwe yasuubiza okutuma wano eno. Ekyo tugenda kirabira mu ssuula ey'okuna nti messenger oyo gwagamba mu ssuula ey'okusatu yayitibwa Eriya mu ssuula ey'okuna olunya olw'okutaano n'olw'omukaaga olugamba nti laba ndibatumira Eriya nnabbi ng'olunaku lwa Mukama olukulu olw'entiisa terunnatuuka, era alikyusa emitima ogw'abakitaabwe eri abaana n'omutima ogw'abaana eri bakitaabwe, nneme okujja n'enkuba ensi n'ekikolimo. Nolwekyo Eriya yayogerwako ng'omubaka mu ssuula ey'okusatu Mukama gwe yasuubiza okutuma, ate n'alaga nti agenda kuteekateeka ekkubo mu maaso ge aleme okujja okkuba ensi n'ekikolimo. Omubaka oyo yalina okuteekateeka. N'olwekyo bw'aba ng'ayogedde kutuma omubaka ate n'ayogera kujja kwa Mukama mu yeekaalu ye nga tebamanyiridde, nga twalabye edda omwagalwa nti mu Amosi essula 3:7 Mukama tasobola kukola kintu wabula ng'asoose okkibikkula ate ng'akibikkulira mu baddu be bannabbi. N'olwekyo omubaka ono gwatugamba okututumira ate n'agenda mu Malaki 4:5
ne 6 n'alaga nti ndibatumira Eriya nnabbi. Nabbi ekimuleeta kiki? Kubeera okubikkula ebyama Mukama by'ebintu bye bagenda okubeera ng'akola. Ate wano atugambye nti waakumutuma before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Olunaku lwa Mukama olukulu olw'entiisa nga terunnatandika, Mukama wano asuubiza nti ajja kusooka atume omubaka we. Ekyo tukisuubire ebbanga lyonna. Omulala yenna senga ajja ng'ajjidde mu kiseera kirala ekyamazima, ekyo kiba kikyamu, naye ono waakujja olunaku olwo terunnaba olukulu olw'entiisa olwa Mukama. Ate era tuba tusobodde kati wano okutegeera ekiri tulaga nti ye alina okubeera ng'abikkula eby'olunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama, kubanga Mukama atuma messengi oba omubaka amutuma ng'amutumye ajje abikkule ebikwata ku ekyo Mukama kyagenda okukola, abantu be basobole okubeera nga bazuukuka oba nga tuzuukuka. Naye Eriya twagala twetegereze ye ono gwe tusomako wano, kubanga waliwo bangi abawulira buli kigambo kye bawulira nti Eriya ne bajjukira ebigambo bya Kristo. Ebigambo ebyo tukusoma mu Matayo ssuula 17:10 ne tutuuka ku 13. Abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba, lwaki ogamba nti abawandiisi n'Abafalisaayo lwaki nate abawandiisi okugamba nti Eriya ateekeddwa okusooka okubeera ng'ajja? Olw'ekkumi lugamba nti wano nno tusoma Matayo 17, olw'ekkumi lugamba nti Yesu n'addamu n'abagamba nti Eriya mazima alina okusooka okujja n'azzaawo ebintu byonna, restore all things, n'azzaawo ebintu byonna. Akagambo ako kakulu abaagalwa. Eriya ayogerwako oba gwe tuyigako asembayo alina okuzzaawo ebintu byonna. N'ayongerayo n'agamba nti naye mbagamba nti Eriya amaze okujja era ne batamumanya, naye ne bamukola nga bwe baayagala. Bwe kityo bwe batyo bwe balikola Omwana w'Omuntu bw'alibonaabona ku lwabwe. Abayigiriza ne bategeera nti yayogera nabo ku Yokaana Omubatiza. Olwekyo Yesu mu kunnyonnyola yali ayogera ku Yokaana Omubatiza, naye weetegereza akagambo ke nagambye nti tukeetegereze, akagambo akoogera okuzzaawo byonna. Mu kiseera kya Yokaana Omubatiza, Mukama waffe tulinawo tulabira ng'ebintu bizzibwawo, oba nti Yokaana Omubatiza yazzaawo ebintu byonna. Nedda n'akatono, wabula ekyali kimuleese kwe kuteekateeka ekkubo ly'okujja kwa Mukama waffe omulundi ogwasooka. Naye Eriya ayogerwako wano ateekeddwa okubeera ng'ajja azzeewo ebintu byonna Eriya asembayo. Era ne mu Maka essuula ey'omwenda 10:12 olwoogera ensonga y'emu. Ne bamubuuza nga bagamba nti abawandiisi lwaki bagamba nti Eriya ateekeddwa okusooka okujja? N'abaddamu nate n'abagamba nti mazima ddala alina okujja. Eriya alina okusooka okujja n'azzaawo ebintu byonna. Kaakano kyawandiikibwa ku Mwana w'Omuntu nti ateekeddwa okubonaabona ebintu bingi era avunaanirwe obwereere. Naye mbagamba nti Eriya mazima ddala azze era oba yajja era ne bamukola nga bwe baayagala, ne bamukola byonna nga bwe baayagala, nga bwe kyawandiikibwa ku ye. N'olwekyo wano yali akkaatiriza era ekintu kye kimu kye tusomye mu Matayo ng'ayogera ku Yokaana Omubatiza, era n'abayigiriza baakyatula nti ne bategeera bulungi nnyo nti yali ayogera ku Yokaana Omubatiza. Kaakati leero ojja kusanga abooluganda bangi, muganda ne mwannyinaze naawe olaba vidiyo eno, oyinza okuba nga endowooza y'emu naawe gy'olina, oba kwe kumanya kwe kumu mwana wattu naawe kw'olina olwogera ku Eriya n'ojjukira Yokaana Omubatiza n'ojuliza nti Yesu yagamba nti Eriya yajja ne bamukola byonna bye baayagala, n'ojuliza ekirala ekigamba nti abayigiriza ne bategeera nga yayogera nabo ku Yokaana Omubatiza. Naye katweyongereyo, twalabye nti tulina ekirabo eky'omwoyo w'obunnabbi Mukama gwe yawa ekkanisa okugirungamya, okugisomesa, okugitereeza n'okugibudaabuda. Mu mwoyo w'obunnabbi mu kitabo
Desmond Minsons page 475 waliwo ebigambo bino bigamba nti leka eggulu liruŋŋamye obunnabbi buteekwa okutuukirira. Mukama agamba nti laba ndibatumira Eriya nnabbi ng'olunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama terunnatuuka. Ekyo tukimanyi bulungi nti kyekyawandiikibwa kituvuddeko emabegako awo ekiri mu Malaki essula y'okunoonya 5 agamba nti Mukama agamba nti laba ndibatumira Eriya nnabbi ng'olunaku olukulu olw'entiisa olwa Mukama terunnatuuka. Ekyawandiikibwa ekyo tusigala tukitegedde bulungi naye nga twagala okitegeera. Sister White nga Omwoyo amwogereramu yannyonnyola n'agamba nti omuntu omu alijja mu mwoyo n'amaanyi ebya Eriya. Omuntu omu alijja mu mwoyo n'amaanyi ng'ebya Eriya. Mu kabulaketi awo tulabawo obugambo bwe baateekawo nti C appendix. Appendix kibeera kitundu ekyabawandiisi kye bateeka ku mabbali g'ekitabo nga bagezaako okunnyonnyola otegeere amakulu g'ebigambo ebyo bo nga bwe bagategeera. N'olwekyo eyo gye bayita appendix so si kitundu ku bigambo ebiba biwandiikiddwa Omwoyo wa Katonda oba ebyaluŋŋamizibwa Omwoyo wa Katonda. Wabula appendix baba bagasseeko kigatte ku kitabo ne bannyonnyola nga bo bwe bategeera. Ayongerayo statement eyo n'agamba nti era bw'alijja and when he appears bw'alirabika abantu baliyinza okumugamba nti ogenze wala nnyo yitiriza tonnyonnyola bulungi byawandiikibwa. Tonnyonnyola mu ngeri ntuufu byawandiikibwa. Leka nkubuulire engeri gy'osomesaamu obubaka bwo. Bino bye bigambo ebyalangibwa ebijja omugambibwa nti oyo Sawati bwe yannyonnyola n'agamba somebody is to come nti bw'anajja bajja kubeera nga and when he appears abantu bajja kubeera nga bamugamba nti ogenze wala nnyo too honest obwesigwa buyitiridde nnyo ogenze wala tonnyonnyola mu ngeri ntuufu byawandiikibwa. Leka nkubuulire engeri gy'obuuliramu obubaka bwo. Wano nno we tulina okwetegerereza. Sister White yaweereza mu kyasa kye 18 yafa mu mwaka gwa 1915 naye Yokaana Omubatiza n'abalala bonna baali baafadde era nga baasaanawo. Naye ate wano agamba nti Malaki essuula y'okunoonya olwokutaano lutegeeza somebody who is to come. Yaliwo akujja ng'ate ajja ng'ali mu maaso ge. Lwaki ali maaso ge? Maaso ga Sister White kuba Sister White agamba nti somebody is to come nti omuntu omu waakujja. Omuntu omu alijja is to come eba future kiba kiseera kya mu maaso. Omuntu omu alijja mu maanyi n'omwoyo ng'ebya Eriya. Ne bateekamu nti genda mu appendix. Akagambo kano nga bwe tunaalaba mu maasoko kaateekebwa mu buteekebwa mu kitabo kino oluvannyuma lw'akaseera ng'obubaka Mukama abuweerezza eri ekkanisa ye busobole okugizza obuggya. Akagambo kano ne kagenda nga kasiimuulwa mu bitabo ebiwerako ne kagenda si kusiimulwa ne kagenda nga kasonsekebwa mu kitabo kino ekya Testimony to Ministers. Kaateekebwa mu kitabo kino ekya Testimony to Ministers ekyafulumizibwa mu mwaka gwa 1962 naye bw'okebera edition tugenda kukiraba yafuluma mu 1923. Kola okunoonyerezaako edition eyafuluma mu 1923 tojja kusangamu kano kagambo C appendix ke baateeka mu bulaketi. Naye bw'onaasanga ekitabo ekirimu ekyafuluma 1962 oba version eziri mu maaso ga 1903 awo wonna emyaka gya 3 nga giri mabega ojja kusanga nga ekitabo ekyo bagenda bateekamu C appendix kubanga message bwe yajja myaka gya 3 ng'ezze okuzuukusa ekkanisa n'ogiraga nti waliwo obubaka obuweerezeddwa eri ekkanisa esobole okukyuka n'okuziba obuggya n'okweteekateeka olw'omusango gw'abalamu. Baasalawo okulwana mu buli ngeri yonna esoboka nga n'emu ku zo y'eno okuteeka appendix mu kitabo kino. Tujja kulaba appendix bw'ennyonnyola wabula kye tuba twetegereza nti abantu biki bye baagambibwa bye bali mugamba omubaka oyo nti bali mugamba nti ogenze watunnyonnyola bulungi byawandiikibwa twewala embeera eyo. Era bamugambe nti leka nkubuulire engeri gy'osomesaamu obubaka bwo. Kiba kitegeeza baamulaba ng'alina obubaka. Omubaka kitegeeza ono alina okuba ng'alina obubaka okusinziira ku statement eno. Alina okuba n'obubaka then abantu ne bavaayo ng'obubaka oba buwakanya nga bagamba nti tonnyonnyola bulungi
byawandiikibwa, leka nkubuulire engeri gye nnyonnyolamu obubaka bwo oba gy'osomesaamu obubaka bwo. Ate n'oluvannyuma lw'ekyo Sister White senga Yokaana Omubatiza ye yali Eriya, ono teyanditugambye nti omuntu omu waakujja oba nti omuntu omu alijja. Naye Sister White Kamazike yamala okuwandiika n'awandiika nti omuntu omu alijja, kiba kitegeeza waliwo essuubi eri omuntu ono ayitiddwa Eriya okujja nga azze oluvannyuma lwa Sister White. Okusinziira ku ekyo, ekirala kye tulina okwetegereza, omuntu ono ayogerwako nga musajja olwa pronoun he gye tulaba, era ne Bayibuli yennyini yakozesa he, ne omwoyo w'obunnabbi era naye bw'atyo n'akozesa he okulaga nti omuntu ono ayogerwako wakubeera musajja. Beeyongereyo. Twewale bakomententa, Mukama yaboogerako. Komententa be bantu abavaayo nga kali ke mbagambye ka appendix ne batandika okunnyonnyola ebintu bo nga bwe babitegeera, olwo mwana wattu naffe ne tumira ebyo. Oluusi ne tulekawo n'ebyomwoyo bye yannyonnyola ne tugenda n'abantu bye bannyonnyodde. Naye Mukama yatulabula n'agamba nti okubeerawo kwaffe obulungi mu butaggwaawo tekulekeddwa mu mbeera entabangufu oba etali nkakafu. Tetwetaaga kwesigama ku biwandiiko bya bajjajja oba bataata oba abo abannyonnyozi okusobola okunnyonnyola ebikwata ku mateeka ga Katonda. Abantu bano bwe bamala okubeera nga bamaze okututegeeza ebyo byonna bye basobola okutegeera mu magezi gaabwe, ate twesanga nti tebikwatagana. Tulaba ebirowoozo ebyawukana ebingi bwe bityo, nti senga baali bakubeera nga bagobererwa mu kusalawo amazima kye ki, tuba tujja kubeera nga tulekebwa mu kavuyo era ne mu ngeri etali nkakafu. Mukama yatugamba obutabeera nga tugoberera abaluŋŋamya bano abantu obuntu, wabula okutwala buli kintu kyonna ekigamba okubeera nti njigiriza ya Bayibuli eri ebyawandiikibwa. Tulina geraageranya na byawandiikibwa, so si genda eri be tuyinza okuyita bataata, eri be tuyinza okuyita bajjajja nti batuluŋŋamye, naye nga bantu abannyonnyoza ab'ebyawandiikibwa, wabula ekintu kyonna tukitwale eri Bayibuli bwe tuba tulowooza tukyagala okukikebera nti ddala njigiriza eya Bayibuli. Mu Peetero ekisooka essuula 4:17 Mukama agamba nti obudde butuuse omusango gutandikirwe mu nnyumba ya Katonda, obanga gusoose gye tuli, enkomerero guliwa gutya eri abo abataagondera njiri ya Katonda. Kati tulina okwetegereza omusango guno ogwogerwako, kubanga agambye nti obudde butuuse omusango gutandikirwe mu nnyumba ya Katonda. Ekigambo okutandikirwa kitegeeza kumale kugenda ewalala, era n'agamba obanga gusoose gye tuli, enkomerero guliwa gutya eri abo abataagondera njiri ya Katonda. Naye omusango guno musango ki? Okusobola okutegeera omusango guno gulina otandikira mu nnyumba ya Katonda. Okusinziira ku bye twakayiga, tusuubira nti Mukama aba alina okuteekawo embeera ey'okubeera nga gubikkulwa, ng'abikkula ekyama kino. Twalabye nti embikkula Mukama gy'abikkula abikkulira mu baddu be bannabbi. N'olwekyo nnabbi asembayo alina okujja n'obubaka obunnyonnyola omusango guno, engeri gye gugenda okubeera mu makanisa. Kyevula twasomye Malaki essuula ey'okusatu omwagalwa. Olunyiriri olusooka ne tulaba nti Mukama gwe munoonya alijja mu yeekaalu ye nga tebamanyiridde. Okujja nga tebamanyiridde kitegeeza musango guno ogw'abalamu okugwawo, naye ng'omuntu n'okutegeera mu butuufu abadde yategeera. Tumaze okuweebwa amagezi nti bakomententa tetubagoberera, naye bwe baali nga bannyonnyola mu appendix eya Testament to Ministers page 475, Sister White bwe yannyonnyola nti omuntu omu alijja mu maanyi n'omwoyo ng'eby'Eriya ng'alina n'obubaka obunnyonnyola ebyawandiikibwa ne byonna ebirimukolebwa mu appendix, bawandiika bwe bati. Bw'ogenda mu kitabo ekyo n'obikkula peegi 534, naye ekitabo omwoyo kye yawandiise okuyita mu Sister White tekituukako ku peegi ezo, wabula baateekako appendix egenda ennyonnyola obutundutundu obw'enjawulo bo nga bwe baabitegeera oba bwe baabyagala. Abannyonnyola ne bagamba nti ekitundu ekyo singa okisoma mu bujjuvu bwakyo kyeyongera okubeera nga kitegeerekeka bulungi nti Ellen White mu bigambo bino bye yayogera nga
wayiseewo ekiseera ekisukkako mu mwaka oluvannyuma lwa konferensi y'e Minneapolis eri ekibinja ky'e Battle Creek. Bw'obyetegereza obulungi biraga nti yali yeeyogerako ye mwennyini. Bw'atyo bwe batunnyonnyola nti bwe weetegereza ebintu ebyo biraga nti yali annyonnyola buweereza bwe, was speaking of our own ministry, nti yali ayogera ku buweereza bwe. Nti Sister White mu bigambo biri bye yagamba nti somebody is to come in the spirit and power of Elijah, and when he appears many may say you are too honest, you do not interpret the scriptures in the proper way. Nti ebigambo ebyo bw'obyetegereza bikulaga bulungi nti yali ayogera ku buweereza bwe. Abaagalwa, tulina okwegendereza kubanga ebigambo bino mu butuufu ebinnyonnyolwa si bituufu. Kubanga lwaki si bituufu omwagalwa? Sister White yagamba nti omuntu omu alijja mu maanyi n'omwoyo ng'ebya Eriya. Ate wano bagamba nti Sister White yali yeeyogerako ate n'agamba nti alijja ng'ate yaliwo. Ekyokubiri, twalabye edda nti bwe yali annyonnyola Bayibuli yennyini n'omwoyo obunnabbi byakozesa ebigambo ebiraga nti agenda kubeera musajja. Naye wano bagamba nti Sister White yali yeeyogerako ng'ayogera ku buweereza bwe. Sister White mukazi, naye ate ebigambo bikozesebwa mu Bayibuli naye mwennyini bye yakozesa bwe yali annyonnyola agamba nti when he appears, nti bw'alirabika, naye nga gw'ayogerako ayogera ku musajja. Ekyo kiri gye tuli okusalawo amazima ag'ensonga eyo. Bwe tweyongerayo mu Great Controversy peegi 425 twongerera okulaba obujulirwa obukakasa nti mu butuufu waliwo amazima amalala agaasuubizibwa nga galina okujja, kubanga abo abawakanya ekigamba nti teri muntu mulala ne bagamba nti Sister White yali yeeyogerako, ekigendererwa ekikulu baba bagenderera okulaga nti tewaliiwo mazima malala gagenda kujja wabula Sister White ye yasembayo, era bangi ekyo kye boogera. Kivula bagamba nti naawe bwe yalanga nti somebody is to come, omuntu omu alijja mu maanyi n'omwoyo ng'ebya Eriya, nti awo yali ayogera ku buweereza bwe, basobole okulaga nti teriiyo mubaka mulala agenda kujja, ekintu ekitali kituufu. Mu kitabo kino peegi 425 Great Controversy bw'otalo lunene wagamba nti naye abantu baali tebeeteeseteese kusisinkana mukama waabwe. Waali wakyaliwo omulimu ogw'okweteekateeka ogulina omumalirizibwa ku lwabwe. Omusana gwali gulina okuweebwa ogulungamya amagezi gaabwe ku bikwata ku yeekaalu ya Katonda mu ggulu, era nga bwe bateekeddwa okuyita mu kukkiriza okugoberera kabona waabwe asinga obukulu mu buweereza bwe mu kifo ekyo. Obuvunaanyizibwa obujja bwali bwa kubikkulwa. Obubaka obulala obw'okulabula bwali bwa kuweebwa. Obuvunaanyizibwa obujja bwali bwa kubikkulwa. Abaagalwa, bino byonna tubiraba nga Mukama alaga nti waliwo another message of warning eyali ey'okuweebwa oba ey'okuweebwa eri abantu ba Katonda okusobola okutegeera obulungi obuweereza bwa Kristo eyo gy'ali nga bwe buli, era n'engeri gye butambulamu, nangeri ki gye tulina okubeera nga tubuganyulwamu. N'asuubiza n'okusuubiza nti obuvunaanyizibwa obujja bwa kubikkulwa, new duties, butegeerewe nti tulina n'okukola kino, tulina n'okukola kino. Era ensonga lwaki tuli wano, tusobole okuyiga obubaka obujja obw'okulabula Mukama bwe yawa obubaka obubikkula omusango gw'abalamu. Muteesimono ey'omukaaga peegi 17 agamba nti omusana gwe twafuna oba gwe twaweebwa ku bubaka malayika owookusatu, omusana gwe twafuna ku bubaka bwa malayika owookusatu gwe musana ogw'amazima. Akabonero k'ensolo keeko ekyo kye kannyonnyola okuba kyekyo kyennyini. Si byonna, tuwulirize wano, si byonna ebikwata ku nsonga eno nti kaakano bitegeerwa. Ensonga gy'ayogerako ke kabonero k'ensolo. Si byonna ebikwata ku nsonga eno nti kaakano bitegeerwa, ate era si byakutegeerebwa, tebijja kutegeerebwa okutuusa omuzingo nga gwezinguludde. Okwezingulula kw'omuzingo omwagalwa
kubeera kw'ebikkula kwa bubaka. Nolwekyo wano yasuubiza nti ebikwata ku nsolo n'akabonero k'ensolo bingi bitegeerwa, era n'atugamba nti n'akabonero k'ensolo kye kannyonnyola okuba, nsuubira muganda wange Omwadiventi nti awuliriza ng'omanyi bulungi akabonero k'ensolo nti ye lunaku olwa Sande akoogerwako ekyo kye kali, era oli tayinza fubutukayo n'atandika kukanyooleza ng'ayogeramu ekirala. Naye tulabye ng'agamba nti si byonna ebikwata ku nsonga eyo tebimanyiddwa era tebijja kumanyibwa okutuusa ng'omuzingo gwezinguludde. N'olwekyo omuzingo okwezingulula wano Sister White era yali ayongera okukaatiriza nti waliyo obubaka obw'okwongera okubeera nga bwebikkula. Naye n'agamba nti naye omulimu omukulu ennyo gulina okubeera nga gumalirizibwa mu nsi yaffe. Ekiragiro kya Mukama eri abaddu be kiri nti yogerera waggulu tota, yimusa eddoboozi lyo ng'ekkondeere, olage abantu bange okusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe. Mu Isaaya 58 olunyiriri olusooka. N'olwekyo Mukama wano okuyita mu Sister White omwoyo obunnabbi atangaaza nti omuzingo gujja kwezingulula. Mu Great Controversy page 409 agamba nti bikulu nnyo ebintu ebikwata ku mulimu ogusembayo ogw'okutangirira, era bikulu ebiruubirirwa ebikwata ku nsonga eyo bikulu ddala. Omusango kaakano gugenda mu maaso mu kifo ekitukuvu eky'omu ggulu. Ku myaka egisukka 40 omulimu guno gubadde nga gugenda mu maaso, tuwiza waddako mangu ddala, naye tewali amanyi mangu kyenkanawa. Gujja kukyuka gudde ku misango egy'abalamu. Mu maaso ga Katonda ow'entiisa obulamu bwaffe bwakujja mu kwekebejjebwa. Mu kiseera kino okusukka ebiseera ebirala byonna, kikakata ku buli mwoyo gwonna okuwuliriza okulabula kw'Omulokozi okugamba nti mutunule musabe kubanga temumanyi kiseera kya kukyalirwa kwammwe. Makko 13:33. N'olwekyo bwe mutaatunule ndijja ng'omubbi gy'oli, era tolimanya ssaawa ki mwe nnajjira oba mwe ndijjira. N'olwekyo ki ekitusomesezza wano? Sister White agamba nti mangu ddala, agamba nti omusango gumaze emyaka egisoba 40 gugenda mu maaso. Tukimanyi abaagalwa nti guno ayogera ku musango gw'abafu ogwatandika mu 1804 we yawandiikiranga emyaka giyiseewo nga 40. N'olwekyo statement eno ya 1880 awo bwe watyo weewandiikirwa ng'emyaka giri 40 gyakayitawo. Yagamba nti mangu ddala, naye tewali amanyi mangu kyenkanawa. Gwa kukyuka gudde ku misango egy'abalamu. N'olwekyo mujjukira mu 3:7 agamba Mukama taliiko ky'alikola wabula ng'abikkulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. Omusango obanga Sister White yagamba nti mangu ddala gwa kukyuka gudde ku gw'abalamu, naye n'agamba tewali amanyi mangu kyenkanawa. Tekisoboka kubeera bwe kityo. N'olwekyo bwe tuba baakumanya twali tulina okubeera nga tumanyisibwa, ate si kuyita mu Sister White kubanga wano atugamba nti tewali amanyi. Naye mwennyini akulaga wano tiyali tamanyi, naye n'asuubiza nti emisango gya kukyuka gidde ku gy'abalamu. N'olwekyo nga tegunnadda ku gw'abalamu, tulina okubeera ng'abantu ba Katonda n'essuubi nti okusinziira kukola kwa Mukama walina okubaawo omubaka ajja n'obubaka obubikkula omusango gw'abalamu nga bwe gulina okubeera nga gutambula. Katweyongereyo mu Testament Ministers page 4:46 paragraph esooka agamba nti malayika y'omu eyakyalira Sodoma kaakano awa okulabula ng'agamba nti wonya obulamu bwo. Amacupa ag'ekiruyi tegasobola kufukibwa kuzikiriza mirimu gy'ababi na mirimu gyabwe okutuusa ng'abantu bonna bamaze okulamulwa. Emisango omuli egy'abalamu ate era n'egy'abafu nga gimaze okusalibwawo. Era n'abatukuvu nga bamaze okubeera nga bateekebwako akabonero n'akabonero ka Katonda omulamu. Abalonde be bajja kubeera n'ebigezo ssekinnoomu. Okunyigirizibwa kwa ssekinnoomu kujja naye ekikoomi kijja kuba kitunuulirwa eriiso kijja kuba kitunuulirwa nnyo eriiso eritayinza kuganya zaabu kubeera ng'asaanyizibwawo. Akabonero ka Katonda akatasoboka kaba kabaliko. Katonda asobola okwegayirira nti erinnya lye
okulagira oba okwegayirira nti erinnya lye liwandiikibwe omwo. Mukama aba amaze okubaggalira munda, enkomerero yaabwe ng'ewandiikiddwako nti Katonda, Yerusaalemi ekiggya. Babeera kyabugagga kya Katonda, kyabugagga kye. N'olwekyo abaagalwa, wano Mukama atulaze mu bigambo bino. Mu bigambo bino tulabye nti Mukama ekiruyi oba amacupa ag'ekiruyi ag'obusungu bwa Katonda tegasobola fukibwa kusaanyawo babi n'emirimu gyabwe okutuusa ng'abantu ba Katonda bamaze okulamulwa, emisango egy'abalamu ate era n'egy'abafu nga gimaze okusalibwawo. N'olwekyo tetusuubira nti ababi bagenda zikirizibwa nga emisango tegimaze kusalibwa. Omusango ogw'abafu n'ogw'abalamu bonna girina okumala okusalibwa olwo nno tusuubire emirimu gy'ababi n'ababi bennyini okusaanyizibwawo. Naye obanga omusango gw'abafu nagwo ogw'abalamu nagw'abafu tugumanyi, naye obanga ogw'abalamu nagwo gulina kumala kusalibwa, tutegeera ddi ebigukwatako, tutegeera ddi engeri gye tulina okuteekebwako akabonero ng'abatukuvu ba Mukama, tusobole okusimattuka omusango guno ogw'abalamu, bwe kiba nti tewaliwo obubaka bulala bwonna obulina okubeera nga bujja gye tuli. Olwekyo buno nabwo bukakafu obulaga nti mu butuufu walina okubaawo obubaka obubikkula omusango guno ogw'abalamu nga bwe bugenda okubeera, era bulina okuba nga bwe bubaka obusembayo. Mu Great Controversy peegi 383 wakati mu paragulaafu agamba ate okweyongerayo mu ssuula y'e18 eyakubikkulirwa mu bubaka obukyali mu maaso. N'olwekyo kubikkulirwa 18 wano tulagibwa nti bubaka, era bwayogerwako nti obubaka obukyali mu maaso, in future, which is yet future. Abantu ba Katonda bayitibwa okukifuluma mu Babulooni. Okusinziira ku kyawandiikibwa kino, bangi ku bantu ba Katonda bateekeddwa okubeera nga bakyali mu Babulooni. Agambye nti bangi ku bantu ba Katonda bateekeddwa okubeera nti bakyali mu Babulooni. Wabula kye twagala wano okwetegereza nti Mukama alaga nti mu ssuula y'e18 eyakubikkulirwa, in a message which is yet future. N'olwekyo kubikkulirwa 18 bwe tusoma malayika oyo tutegeere nti obwo bubaka obwasuubizibwa nti bujja kujja. Nga twagala okwolekera okubeera nga tumaliriza ekyokuyiga kino, mu Testament Ministers peegi 296 wagamba nti beera mukakafu nti waliwo obubaka obw'okujja okuva mu bumwa obuluŋŋamiziddwa Omwoyo Omutukuvu. Yogerera waggulu tota, laga abantu bange okusobya kwabwe n'ennyumba ya Yakobo ebibi byabwe. Kyokka bannoonya buli lunaku ng'eggwanga erikola eby'obutuukirivu era ne bataleka mikolo gya Katonda waabwe. Mukama wano atugambye nti beera mukakafu nti waliwo obubaka obw'okujja okuva ku bumwa obuluŋŋamiziddwa Omwoyo Omutukuvu. N'olwekyo omuntu agala teri musana mulala, teri mazima malala, wano Mukama akugambye beera mukakafu tewakyaliwo obubaka obw'okujja. Mu kitabo ekiyitibwa Prophets and Kings page 187 agamba nti naye mu kisaawa ey'akatyabaga akakyasingidde ddala, Katonda w'eri ajja kugulokosaawo ebikozesebwa eby'abantu okwetikka obubaka obutalisirissibwa. Awo nawo asuubiza obubaka okubeera nga bujja era bujja kwetikkibwa abantu bajja okugolokosa babutambuze, naye ng'obubaka obwo tebulisirisibwa. Mu Testimony ey'omukaaga peegi 16 agamba nti omuyaga ogw'ekiruyi kya Katonda bwe gunaasumulukukira ku nsi, kulibeera kubikkulirwa kwa ntiisa eri emyoyo okukizuula nti ennyumba yaabwe eri mu kusaanyizibwawo kubanga yazimbibwa ku musenyu. Leka okulabula kuweebwe abo ng'ekiseera tekinnayita. Kaakano tuteekeddwa okubeera nga tuwulira obuvunaanyizibwa obw'okukola n'amaanyi ennyo ku lw'abalala, okuteeka mu balala amazima Katonda g'atuwadde ku lw'ekiseera kino. Tetusobola kubeera banyiikivu kusukkiriza mu nsonga eno.
tuteekeddwa okubeera nga tuteeka mu balala amazima Katonda g'atuwadde olw'ekiseera kino. Mu Testament Ministers page 69 ng'ogenda ku y'ensanvu agamba nti naye tulaba nti Katonda w'eggulu ebiseera ebimu awa abantu atuma abantu okuyigiriza ekyo ekitwalibwa nga ekikontana n'emisingi egyanywezebwa, kubanga abo olumu abaali abayittisi b'amazima baafuuka abatali beesigwa eri obwesige bwabwe obutukuvu. Mukama n'alonda abalala abasobola okufuna omusana obutereevu okuva ku njuba ey'obutuukirivu era abasobola okulwanirira amazima agaali gatakwatagana na birowoozo by'abakulembeze ab'eddiini. Olwo nno abakulembeze bano mu buzibe bw'amaaso bw'ebirowoozo byabwe ne beewaayo mu bujjuvu ku ekyo kye balowooza okubeera ekiruyi ekitukuvu nga balwanyisa abo abatadde wabbali enfumo emmanyiire. Ne batandika okukola ng'abantu abaviiriddwako okutegeera kwabwe. Tebalowoozaamu kakisa konna nti oboolyawo bo bennyini basobola okubeera nga be batategedde kigambo. Tebajja kuzibula maaso gaabwe okusobola okwawula amazima nti be batapusa obubi oba be batadde obubi be batadde awakyamu ebyawandiikibwa ne bazimba enfumo ez'obulimba nga baziyita emisingi eminywevu egy'enjigiriza ez'okukkiriza. Nolwekyo Mukama atuyambe nti Mukama emirundi egimu alonda abantu n'abasitula bayigirize ekyo ekitwalibwa okubeera nti kikontanye n'emisingi gy'enjigiriza, kubanga babadde balina amazima babafuusa abatali beesigwa eri obwesige Mukama bwe yabassaamu, ye Mukama n'asalawo okulonda abalala ekyennaku, ate bo bano abakulembeze ne basalawo okubeera mu buzibu bwabwe bw'amaaso nga babalumbagana mu kye bayita ekiruyi ekitukuvu, ne batandika n'okukola ng'abantu abatalina magezi oba baviiriddwako okutegeera kwabwe. Nolwekyo Mukama atuyambe ne batateekawo yadde akakisa akalowooza nti oboolyawo omwana wattu bo be bayinza okubeera nga bakyamu oba nga tebategedde bulungi byawandiikibwa oba nga be babinnyonnyodde mu ngeri enkyamu. Abaagala ekyo kibazo kigwananga okutubaamu n'otagenda bugenzi lumu kuwakanya, teekamu ekigamba nti watya bwe mba nga nze mukyamu, olunno weekebejje ebyokuyiga ogeraageranye ebyawandiikibwa ku byawandiikibwa okutuusa omwoyo bw'akulaga amazima. Nga twolekera okumaliriza omwagalwa mu Testament ey'omukaaga peegi ey'e17 peegi ey'e17 katusome peegi ey'e46 paragulaafu ey'okuna ku mukono gwo ogwa ddyo. Eyo statement gye tugenda okusoma testimony ey'omukaaga peegi 46 paragulaafu ey'okuna agamba nti tulina okuteeka wabbali okutegeera kwaffe okufunda n'enteekateeka zaffe ez'okwerowoozaako nga tukijjukira nti tulina omulimu ogukyasinze obunene era ogukyasinze okuba ogw'omugaso ennyo mu kukola omulimu guno. Sister White yayogera ng'akwatiddwako omwoyo agamba nti mu kukola omulimu guno tubuulira obubaka bw'amalayika asooka, owookubiri n'owookusatu, era bwe tutyo nga tuteekebwateekebwa olw'okujja kwa malayika oyo omulala ow'okuva mu ggulu ow'okumulisa ensi n'ekitiibwa kye. Ono ayogera ng'atulaga nti ng'Abadventisiti tulina okuteeka wansi wabbali enteekateeka zaffe enfunda era ez'okwerowoozaako, tukijjukire nti omulimu gwe tulina mulimu munene ate gwa mugaso nnyo. Tubuulira obubaka bw'amalayika asooka, owookubiri n'owookusatu, bwetyo nga tuteekebwateekebwa olw'okujja kw'oyo omulala. Omwagalwa gye twavudde twalabye nti obwo bubaka, n'olwekyo obubaka obwogerwako obubaka bw'Eriya muganda wange ne mwannyinaze gwe alaba vidiyo eno baawuliriza, bwe bubaka obwogerwako wano nti ekkanisa ya Seventh Day Adventist Sister White ng'agikulembeddemu ebuulira obubaka malayika asooka, owookubiri n'owookusatu ng'eteekebwateekebwa olw'okujja kw'oyo omulala ow'okumulisa ensi n'ekitiibwa kye. Eyo messagi erina okuleetebwa. Obanga Mukama waffe anaatera okudda muganda wange ne mwannyinaze, obubaka buno buli ludda wa? Yessaawa muganda wange ne mwannyinaze okulaba nga tuzuukuka eri obubaka buno Mukama bw'atuleetedde mu kiseera kino. Mukama aluŋŋamye tutegeere ebigambo bino bisobole okubeera nga bikola amakulu eri obulamu bwaffe omwagalwa.
Tujja kuddamu nga tumaliriza tusome statement eno egamba eri mu Testament Ministers page 475 paragraph eyokusatu gye tulabyeko olutalo olw'amaanyi nti n'ekitabo kyatuuka okukwatibwamu ne kikyusibwa. Statement egamba nti obunnabbi buteekeddwa leka eggulu liruŋŋamye, obunnabbi buteekwa okutuukirira. Mukama agamba nti laba ndibatumira Eriya nnabbi ng'olunaku lwa Mukama olukulu olw'entiisa terunnatuuka. Omuntu omu alijja mu maanyi n'omwoyo nga Eriya. Ne bateekawo akagambo ako ke baanyiga awo si appendix ke nkugambye mu edition eyafuluma mu 1923 tekaliimu, wabula obubaka bwe bwamala okujja ne bakateekawo osobole okugendayo mu appendix bakunnyonnyola ennyonnyola zaabwe ng'abantu. Naye nsaba Mukama ebigabo bye tuyize bisobole otukolako twemugobera ennyonnyola z'abantu naye tugende ne bw'ati bw'ayogera Mukama era ng'omwoyo w'obunnabbi bw'atugamba. Agamba nti era bw'alirabika abantu baliyinza okumugamba nti ogenze wala nnyo, tonnyonnyola byawandiikibwa mu ngeri ntuufu, leka nkubuulire engeri gy'osomesaamu obubaka bwo. Statement eyo nkulu nnyo abaagalwa, ate mwana wattu bwe weeyongerayo wansi ayongera n'agamba nti waliwo bangi abatasobola kwawula wakati w'omulimu gwa Katonda n'omulimu gw'omuntu. Nja kwogera amazima nga Katonda bw'agampadde era njogera kaakano. Singa onoogenda mu maaso okunojjola ensobi, okubeera n'omwoyo ogw'empaka, tolimanya mazima. Abaagalwa, Mukama atuyambe tuleme okubeera n'omwoyo gw'empaka tusobole okutegeera amazima. N'olwekyo tulabye nti obubaka walina okubaawo obubaka bw'Eriya obulina okujja eri ekkanisa. Bubaka ki buno? Bubaka obulina okubeera nga bunnyonnyola omusango ogusembayo, omusango gw'abalamu ogugenda okutandikira mu kkanisa ya Katonda n'oluvannyuma gugenda eri ensi abo abatagondera njiri. Mukama tasobola kikola nga tasoose kibikkula, naye bw'aba ow'okukibikkula tunaategeera ddi ebigambo ebyo nga buli lunaku, buli kiseera, buli ssabbiiti ku bituuti tubuulirwa nti Mukama waffe anaatera okudda. Naye Mukama waffe nga tannadda, Malaki annyonnyoddwa wanene essuula ey'okunoonya olwokutaano nti ndibatumira Eriya nnabbi ng'olunaku lwa Mukama olukulu olw'entiisa terunnatuuka. Omuntu ono aliwa? Obubaka bwe yaleeta buli ludda wa? Gwe mukutu guno oguteekeddwawo muganda nga ne mwannyinaze. Tusubscribinge ku mukutu guno ate era tuyite n'abalala tusobole okuyigira awamu. Oli wa ddembe okuwandiika ekibuuzo kyo oba okuwandiika komenti yo ne tusobola okubeera nga tugiraba, oba okutunoonyaako ku WhatsApp ku 0772493475. Mukama bawe omukisa, tusinkane mu ky'okuyiga ekirala. Katusabe. Katonda waffe omwagala, tukwebaza olw'omukisa gw'otuwadde, twebaza olw'omusana gw'oyakayakanyizza mu mitima gyaffe. Katonda waffe, tusaba oluŋŋamya ebigere byaffe, otuwe okutegeera amazima Mukama, ate bwe tugategeera tugatambuliremu. Beera wamu naffe omulimu guno ogw'omukisa guyita mu kuluŋŋamizibwa Omwoyo Omutukuvu ne Kristo Yesu Mukama waffe bwe tukusabye. Amiina. Amiina.